kiki kye tuliko, ki kye tuluubirira abasebo ne bannyabo. Kino njagadde kigende eri baganda baffe ba politician bonna be tuli nabo. Tono si politics as usual. Nchitamu, this is not politics as usual. Bino si bye by'obufuzi ebya bulijjo. Ababadde batwegattako baganda baffe njagala mmanye nti ono si politics as usual. Ababadde tebakimanyi mukimanye leero nti mwali nnya y'amagye. Eno bagiyita revolution oba enkyukakyuka sinzigu. Ate omuntu omu yali atuyigiriza ku revolution yagamba revolution is not a bed of roses. Revolution is not a dinner party. Revolution is where one class overthrows another class. Revolution eno si amanyo eno si akusaaga si kunyumirwamu. No. Eno revolution y'abantu ba bulijjo okuwunzika ebintu ababadde balinnyibwako babeeyo ate bakole ki, ababadde wansi bakole ki, ababadde waggulu bakole ki. Kati revolution gye tuliko kati mmwe bajjuwakaali mwe bazinkulubuse mu abantu ba bulijjo. Kino nkibagamba nti wakati mu kumanya nti ebbanga lyonna tubadde tugoberera bannaffe ba politician, tubadde tugoberera bannabyabufuzi abakuukutivu, ng'olina kubeera dokita, ng'olina okuba ng'osibye ettaayi. Njagala mumanye nti olwaleero mwe abantu ba bulijjo ekintu informal sector kitegeeza jjuwakaali, kitegeeza zenkulubuse, kitegeeza omuntu wa wansi. Mmwe eno revolution mmwe beyimiriddeko kuba mmwe musinga okubeera kwalaali. Matete abadde akyogerako wano ng'ayogera ku baganda baffe ababingiramu olw'olumu ne mwe bwe twali tulwanyisa okukyusa constitution yaffe nga tubalinamu abeesibamu akawero olw'olumu najja abanamawulire baliwa namalokezi bwe bavaona omusajja bwejja n'akajjako naweeta. Naye kaakati mmwe benjogereramu mmwe bentwala nti mwatala afiya.